Nyongera okulamusaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Jjukira nti nno ffe twakutegeezezza UG Updates TV tugenda kuba nga tukutegeeza buli kimu ekigenda mu maaso mu ggulu. Tukwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gw'atalina kuba ng'osubscribinga kutegeeza nti no weefiiriza ky'amaanyi nnyo okuba ng'ofuna information okuva mu UG Updates TV. Kutegeeza agenda mu maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga. Kaakati bwe njogerera allowance akasiimo ke babasuubiza bamemba ba parliament abali mu 556 ba members abakiikirira parliament y'eggwanga Uganda. Akasiimo ke twandiise allowance ke babasuubiza buli omu bateerako ku akawunti yaabwe oba okubawa nga bagenda mu parliamentary sitting eggulu kamaze okuba nga kateekebwako. Alerting message zaatuuse dda ku masimu gaba parliament gaba MPs bammwe katuuse dda. Tunula olabe oba owulire ssente mmeka buli muntu z'abadde alina okuba nga afuna ng'akasiimo. Jjukira nti nno swag badde genda mu maaso n'okuba nga mulimu ba boycotts okuva mu opposition leaders nga balemesa olutuula luno leme genda mu maaso olw'okuba nga badiibuuda ssente z'omubi bw'omusolo, bonoona ssente z'omubi bw'omusolo mu ggwanga. Kaakati bwe njogerera ssente zimaze okuteekebwa ku akawunti, bagambye buli ssente zino zigendako automatic ku akawunti z'aba MPs abalina okuba nga bakiika. Balina okuba nga bakiika, buli MP alina okuba nga akiika mu ggulu, era ssente zigenda ku buli MP. Buli gomanyi nti MP zigendako automatically, era oba olina omubaka wo gwe walonda manya akasente katuuse dda ku akawunti ye, oli wa ddembe okugenda okkabanja. Kaakati omubaka owa Nansana Municipality Musoke Wakayima yagambye tagenda kukiika mu ntuula zino olw'ensonga nti nno ssente zino ezigenda mu ntuula luno zandiyambyeko ebizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga. N'agamba in fact zandibadde ziyambako okuwa younger doctors okubawa fundraisation, okubawa facilitation okusobola okugenda mu maaso ne internship zaabwe. Nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti nno tebalina ssente sobola kuba nga bafandinga ba doctors. Kakati yagamba ssente ezo zandiyambyeko, naye n'agamba nti nno in fact ba MPs muluddewo ogenda okunona akasente kammwe ku akawunti kabateereddwako dda, newadde sigenda ninza akange ngenda kapiikingayo olw'ensonga nti awadde ensonga zino wammanga agambye kasente kano n'oba tokapiikinzeeko kasita kiba nti nno ssente bazikuwanga za kutaamuza parliamentary commission, mulimu gwa parliament, n'otakola mulimu gwa parliament, ssente ezo bazisala ku salaleyo singa oba nga tezaakola mulimu gwe bazikuweereddwako. Kati n'agamba newe naazikwata nengenda nenziwa officers mu parliament nenzibaddiza, era ku musala gwange we gunaatuuka bagenda zisalako. Kati n'agamba kati oba oyagala oba toyagala ssente olina ozijjayo n'ogikuzikozesa kyonna ky'oyagala ozikozesa, kuba bajja zikusalako n'onooba ozizizzaayo. Agambye nti nno ba MPs nze ndaba mwaluddewo dda, mwandibadde mwagenze dda okunona akasiimo kammwe. Agamba nti nno naye nze sigenda kukiika ggulu olw'ensonga nti ssente zino ze ndabanga bintu byakwejalabya byakudiibuuda ssente za mubi bwa musolo. Ye agamba nti nno tujjukira luli eri ku Monday Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'atuuzizza abasawo nga bagamba nti eggwanga teriyina ssente zisobola kubanga babafandalizinga mu internship zammwe. N'agamba n'aduulira n'abazadde n'abagamba omuzadde yenna oba oli eyo ng'okimanyi obaweredde omwana okuva wa paka wano ku internship, twala obuvunaanyizibwa osobole okuba nga omwongerayo ne internship ogyekolere. Tewali nsonga waki omuntu abeera akufacilitatinze ng'okyali medical student si ye omuntu y'omu yakufandalizinga ku internship. N'agamba kaakati ffe tulina okunoonya ba supervisor abagenda okuba nga baba supervisinga, ogwo nagwo mulimu gw'amaanyi nnyo. N'agamba nti abazadde mukirowoozeeko, mbanga mubadde muli alooni muddeyo muli erooni musobole okuweerera abaana bammwe. Naye ate kaseera ke kamu biliyoni obuwumbi 20 bwe buli mu kusipendingibwa mu bendobendo ly'eggulu. Parliament etandise leero ejja kutambula paka ku Friday, naye buli MP jjukira nti buli MP allowance abadde alina omuweebwa
kali akakadde kamu n'ekitundu katuuse ku akawunti ya buli mubaka wo gwe walonda, akakadde kamu n'ekitundu kamaze dde otutuuka ku akawunti. Ezo ennaku entono nnyo ze bagenda okumalayo, bagenda kusaasaanya buli muntu akakadde kamu, just kulyako buli ensonga z'okulyako buli oba oliawo n'okwebakako. Kaakati babawadde amateeka buli mubaka wa paaliyamenti talina kusukka 40,000 buli lunaku kwezo ssente za spendinga. Bateebereza nti alina okuba nga spendinga 40,000 buli lunaku, ate kasita kakutanda ne bazikuwa n'otazikozesa mulimu gwe bazikuweereddeko gwa paaliyamenti, bajja kuba bazikusala ku musaala gwo. Kitegeeza ki? Gwe yonna ali eyo ng'olina omubakawo, mukubiriza agende ku akawunti ye, agenda agyeyo akasente ke ng'obudde bukyali, kubanga nawe atakajja eyo kagenda kuba nga kasalwa ku musaala gwe mukwano gwange ali eyo. Ampuliriza gwe abadde ayomba ti lwaki ate kati bazikiriza wali tebakwata ne bazizzaayo. Gundi Wakayima akugambye omubaka wa Nansana Municipality nti nawaanaaba azizzaayo n'azizza mu paaliyamenti. Kasi baziba mu mwezi ogunaatuuka ogwange balina ozisalako kubanga bazitaddeko automatically nga zirina otutuukiriza omulimu gwa paaliyamenti. Kati mu ngeri yonna ne wennaagaana ababaka bange munansonyiwa, nina okugyayo akasente kuba temugenda kunnyambako, kasasula nga bakasaze ku musaala gwange. Bw'atyo ye Wakayima waagambye. Nejjukira nti nno newankubadde paaliyamenti eno abantu badde bainsisitinga nnyo obutatuula, naye sipiika Anita Among agambye kakibeere ki paaliyamenti egendagenda maaso n'okutuula, kubanga kyekino abantu baffe kye baagala, batulabeko eggulu. Abamu tebalabanga na ku babaka baabwe, tebalabanga na ku sipiika wa paaliyamenti, kati ke kaseera basobole okuba nga babalaba gwe mukwano gwange ali eyo. Ampuliriza kati gwe abadde ayomba yagambye n'okugamba ababaka abamu mu paaliyamenti bamazeemu ebbanga naye tebamanyi na kkubo ligenda ggulu. Ekkubo ly'eggulu tebalimanyi, kati muleke batwale omukisa guno basobole okumanya amakubo. Agambye n'okugamba kino n'ekirala tulina okutuukako ku ntaana ya Jacob Oulanyah, omugenzi Jacob Oulanyah, so nayo tugirambuleko tusobole okubeera nga tufacilitatinga ne famire ya Jacob Oulanyah. Agambye ekyokutuula mu ggulu, paaliyamenti ogituuza mu ggulu, kitegeeza nti nno ggulu n'abantu baayo bagenda kubeera nga badevelopinga, kuba akaseera ke tugenda omumaleyo tugenda kuba nga tusaasaanya. Kitegeeza abantu b'eggulu bagenda kuba nga baaninga, bafuna source of income, ng'era bwe yabinnyonnyodde wenakunnyonnyodde mabegakaawo owabitegedde. Kati gwe mukwano gwange abadde ali eyo nga weebuuza ki ekigenda mu maaso, ekyo kyekigenda mu maaso. Ssente bamaze dde oziroodingako. Parliamentary Commission yaloodinzeeko dda ssente ezo ke bayita allowance, bakayisa allowance ke bagenda okuba nga bakozesa okubeera nga baspendinga eggulu mu parliamentary sitting. Ngenda kuba nkuleetera omuwendo baani ba MPs bameka abali ku opposition abakiise mu parliament. Ngenda kuba mbikuwa gwe kyobokola subscribe nga busubscribe tova ku Yogi Updates TV. Kwagala nnyo.